Abali ku kalabba abaliniridde akalabba balinga bameka abasalidde bw'ogattako bano abataano betufunye ababiri aba Susan Magala ababiri ab'endiga ne Okero babeera mu 103. Waliwo ne mabega abasalirwa kakati bano abalala abataano ab'ebiseera bino balinayo omukisa gw'okujulira mu Court of Appeal. Naye Lugemu ow'Endiga tasobola kujulira kuba ye yakkiririzaawo nze nadda ajulira aba alina byawakanya aba awakanya ensala ya kooti. Okera awakanya keesi ye erudde okuteekebwa ku pano nabana aba Susan Magala ababiri abali kalabba nabali abatali basobola okujulira kibonerezo ky'okusibwa amayisa nekivaawo bane bakikakasa. Incidentally kooti erina Supreme Court bwekikkiriza ba wekigaana waliwo Supreme Court yesembayo. Court of Appeal bwekola ki? Kasita ova mu High Court. Yes. Ojulira mu Court of Appeal. Ebeeramu abalamuzi abawera nga 3. Bw'ovaawo n'ogenda mu Supreme balamuzi nga 5. Kati eyo Supreme bw'egamba nti bakutte oba osigazaayo signature emu ya President. Asobola okusayininga, asobola okusonyiwa, asobola okuleka n'akusiriikirira. Omusango gutambule nga obeere buluzira paka n'atasayininga kufaako. Bangi basayininga aluddewo kati okusayininga yasooka Sebeyumbi n'abalala nga yakawaamu naddakaawo wakati kati waliwo omukyala yali gwakutta bbaawe bamuyitanga Susan Kigula mu 25 neyegatta 23 yagendayo 23 ne bagusala 25 neyegatta n'abalala 28 kwali Chris Lwakasiisi n'abalala bakamya ova muno ne bagenda mu kooti nti balumizibwa nnyo okubeera awo nga tebabatta ate nga tebalina kyebakola buseera baba beeraliikirira kooti ebayambe bamalwako eddembe. Kooti neesalawo singa onaasingisibwanga omusango gw'okutta n'obuuka eddaala lya High Court n'ogenda mu Court of Appeal n'omaliriza ne mu kooti ensukkulumu Supreme Court ne batakutta oluvannyuma lw'emyaka 3 oddayo mu High Court n'osaba review ne bakuteeka ku mayisa. Kati mu luzungu amayisa galimu ebika 2. Waliwo life in prison. Obeera wakubeerayo nga tebakusse naye nga tovaayo. Life omala bulamu bwo bwonna. Kati waliwo life imprisonment. Eyo ya myaka 2 mu mateeka. Kuba tebakusse Supreme Court kwekuzza. Kati emyaka gino 2 ate kuba bagikutaddeko tebagibala nnaku 365. Baddayo ku eri nkola ya misana kiro. Si misana kiro. Baluga ndi emisana ogwo lunaku. Ekiro bya bulimba. Bw'osibwa amayisa oba myaka 2 oba emyaka gyonna 5-6 guno omwezi ogusooka bakusiba ennaku zo 3 nga gajjudde. Bw'oba ow'empisa ennungi waliwo abaprison balina obuyinza okukutoolerako ennaku 10 ku buli mwezi. Ezo teziba kiro na misana. Oba osaavinga kati buli mwaka omwezi gwo ogubalamu ennya ng'ogyeko ogusoose otoolako 10. Empisa nga nnungi bwe ziba embi bayinza obutakutoolerako. Abondoza abantu bagula nabo mukomera taasa ogambe nti mbadde wampisa abantu. Kamya yafuna obuzibu nti babasiba ne banne ne bateeka ku kalabba ne bajulira nga bakozesa omukisa guno ogwa Susan Kigula omusango gwe mu Constitutional Court ne babagamba myaka 2 naye banne babata nga ziweddeyo ne bamwongeramu excess myaka egi
Banne ye babata. Era bamwongeramu emyaka 2 mukulu we wava muno Gordon wava muno n'ayomba nnyo pulezidenti mukwano gwaffe gwe twayamba mu nsiko n'akola bw'ati n'avaayo ne bamurehabilitatinga kati alina gy'ali yatereera. amukolako eggulire nti ye musibe yekka yazaala omwana ng'ali mu kkomera. Yegattirawa yagenda na lubuto bakuuma nnyo naye si kyangu. Omwana wa muserikale yafuna omukisa yatuuka n'afuna obukulu ng'emyaka gye kumpi giweddewo ng'ali mujja nnyongeza. Nga bw'alwala yanona eddagala ly'abalwadde eby'ekirwadde ekimu ekikambwe omulago nga ne bw'alwalidde agendayo kati yafulumanga ekkomera eyo nga bw'omanyi era owa ssente. N'agenda alaba omukyala awo alina kakiyosiki awo wabweru wa mulago n'amuzaalamu omwana. Ogambye otyo? Ayine n'akimpakanya netavangayo kukakasiko ne gwe nakyogerako takiwakanya bibeerawo. Ne mbibuuzaako mukulu we omu yafa bamuyitanga Pidson nga nange ne mawulire nga manyi. Ne mbuuzaako wavuunona kati nze ndeka oli yanyiiza twamuyamba mu nsiko n'akola bw'ati sobola kuwa mawulire ago. Kati abantu bwe bayamba mu nsiko balina kukola bikolobero basonyiwe bo. Yakola ekikolobero n'afuna judgment entuufu lwaki yasigalayo ate si yekka yasigalayo ne ogundi Katikkiro w'Ettoro ne famire yamusonyiwa nga biyingidde mu mayombo na biki pulezidenti n'amugaanizaayo sigalayo paka kusagwaye. Pulezidenti alina enkizo nti alina veto power sobola nga gy'alina kukusonyiwa nga akakiiko kano ke bayita prerogative of mercy kanoonyezaamu amannya gundi oyo gundi nga bwe kanoonya mu Kuki bamuvunaana ogw'okutta n'agenda ku kalabba ne muganda we Davinda. Kati ebiseera ebyo waliwo pasita bamuyitanga si pasita yali faaza bamuyita Agoston. Yalina ekibiina ekiyamba abasibe naddala we basibyaga ebyobufuzi n'agw'okutta nga kiweera abaana baabwe masomero nga kirina omwami akola investigation bamuyitanga Sebuufu nakati akyaliwo Godfrey. Omwami oyo nga mbega yasomera mu Bufalansa yakwata ku musango ogwo n'agunoonyereza n'akola lipooti n'agenda ogifulumya nga gutuuse mu Supreme Court. Faaza Agosto n'atwalayo lipooti yali Chief Justice n'agamba okunoonyerezako okusobola kuba okutuufu ddala era tusobola kuddamu bujulizi bupya ku stage eno. Wabula Davinda yawona bwe baajulira Court of Appeal yamuggyako ku musango nga bagambye nti Kuki agenda okutuuka ku mukazi we ng'afa ekiro n'akubira muganda we essimu agenda ayite Dr. Patel Kololo ataase mukazi we. Patel ajja na Davinda n'agamba omukazi afudde nga Davinda teyaliko ku siini ajja akola ki kooti ekyo n'ekikola ki naye Kuki omulamuzi Moses Mukiibi yagamba possible death zaali 3 ezalisobola okuba nga zattaani. Esooka yali y'amasannyalaze nti baamukubya amasannyalaze. Ekyokubiri nti yanywa obutwa. Ekyokusatu nti yakubwa. Kati ekyamasannyalaze gundi ekitongole ky'ebyamasannyalaze ekyali kiyitibwa UEB ekireeta lipooti nti bwe baali basula ku Martin Road tekwali masannyalaze okumala ennaku 2. So omufu ateekwa okuba teyafa masannyalaze. Ekyokuba ekibeeramu okubuusabuusa kubanga tewaliwo mulala yalaba nga bakuba okujjako omuleme yali mu kagaali. Omulema baali bamuleese nga mukozi waabwe wa waka. Kigambibwa nti n'ayagala muka Kuki. Omulema? Omulema tayagala. Mbuuza bubuuza. Nga ye gwagamba nti yayagala muka Kuki. Kati ono obusungu bwe bwamukwata yakubamu omulema emiggo n'amumenya n'omukono. Okikola otya? Bayita Bintu. Abaali ku nnyumba za Kuki baawuliranga ng'omukazi yakaaba
bawira pu 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 omukazi amusi ng'oli mulema takaaba kati ne bagamba yamukuba n'okuwulira twakola ki twawulira naye nga tebaalaba by'omulema yagamba ki omulema musanga ensambya nga bamwadimitiza omukono gwa kkono nga gumenyese kuliko ekiseminti enjogera naye nga tawulira oluganda oluzungu lumukaluubiriza naŋŋamba noonya omuntu amanyi gujarati nkubuulira ekituufu nengenda noonya omuyindi bamuyita Gamal oba alaba ku muzannyo gwa Life Mwattu ye muyindi yekka yalimu ng'azannya muzannyo ogwo era oluvannyuma yasingisibwako omusango gw'okukwata omwana naye yali mufumbo kuba nakolako naye mu dduuka erimu awo mu tawuni nga mukwano gwange tugenda okutuuka ensambya nga bintu taliiko ku kitaayo nga bamugyeko era teyaddamu kulabikako yadde mu kooti kati investigation z'oyo omwami Sebuufu ziraga nti chairman w'abayindi yamuddusaawo era yagala basibaani kuki balina bizinesi yawo kutunda teepu nga ebalwanya bagikayaniramu kati ng'ate yatambuza abapoliisi okubalaga bwino n'ogwo omulambo okuga nti baamukuba nga bagusiizeeko omusaayi jjukira ekyaleetera obuzibu kuki teyagala okuguziika nga tebakoze postmortem omuyindi n'ayita poliisi n'agamba wuuno agenda kwokya tebaguziika bookya mwokye agenda kwokya ki agenda kwokya omuntu ne basooka bakola postmortem nevaamu ezo kozi 3 kati ekyobutwa kyaliko lipooti 2 omusawo omu ng'agamba nti doozi gye yanywa yali tesobola kumutta eyokubiri ng'egamba doozi gye yanywa yali esobola okumutta naye nga omulamuzi ali ogwo alina okunoonyako ekisse omukazi jjukira nga tebannaba kumuwozesa abakazi beekalakaasa awo bano aba NGO ne bannakiyombekedde basi omukazi munnaffe basi ne beekalakaasa Kampala Road Martin Road ekintu ne kiba nga nekifuna ebbugumu kakati ripooti y'omwami ono omunnayuganda yasomera Obufalansa okunoonyereza egamba nti yafa butwa era egamba nti mu kalica y'abayindi omuyindi okumukwatira mu bwenzi waakiri afa mu bufunza yeewa obutwa ono bwe yajja n'akuba bintu n'addayo ku bizinesi ze onaagenda agula akatwa onaasanga akamutwala kwe kukubira oli Davinda muganda we ajje bataakiriza obulamu bw'omukyala kaakati Chief Justice kye yakola yakwatagana n'aba prison oli nga bamutadde Davinda ne bateeka kuki ku lisiti y'abantu abateeka okulowoozebwako nga pulezidenti asonyiwa era bazasonyiwa yasonyiwa Lwakasiisi jjo ly'abalamu Lwakasiisi ne muleeta ku interview n'agamba nti nze teyansonyiwa yali pulaani yaffe ya musango Katonda yamwogererako n'asonyiwa oyo gundi azze asonyiwa abangi abaali balina okubakkalabba kati lwaki abantu abamu tebafa waliwo omwami bamuyita Mpagi ali mu Kampala muno baamusiba y'omu ku baafuna okusibwa amayisa aba aweza emyaka 19 mu kkomera omuntu gwe bagamba nti yatta n'alabikako mu kibuga Jjinja ne yeeyisaako mu kibuga Jjinja bw'ati ne bamusumulula okuliyirira okuli awo ate abigobako okuliyirira okuli sooka ombulire yali atya omwami bamuyitani Mpagi ye bagamba yamutta atya bagamba nti yamutta ne baleeta n'abajulizi abawerako nga bwe baleese aba Susan Magala 48 nti ono omusajja wavaayo enkeera ne bagamba si ye yatta oli ye yatta owa South Africa bano tobata obata kati n'abalamuzi balina basobola okufuna ensala enkyamu okusinziira ku bujulizi obupangiddwa oba buleese nga bulimu nga buteeketeeke kaakati lwaki bano abasiraamu bakozeko babiri
ogwa Lomwa baba babiri yakiriza ne bamukwata yagamba nti abo bonna mubaleke nze nwanira kifundi kwa kyange tebajja tuzanyirangako bwe bati namuyide da awera ne kuluno awera nti mayiga buno baka bufune oyo ye ntebe ejja kumaledde banamugamba akole litigation naga nsonyiwa guno gwe gusose biki omulamuzi tiyawuliddemu tiyagambye mayisa yagambye twala ekisembayo maximum namuwa maximum yaliko ne mu kooti ya Kisekwa yoyinza okuyita Supreme Court yesembayo eyo side eri nga guli eyo gwali gujulidde gwenze wa Ssaabasajja ne bamutirawo wakati omusajja oli baali balwanira bosa so ekyo ne kibeera nga kiri bwe kityo obadoga ku basiraamu bakoze batya abasiraamu kyebakoze ekitasoboka kusonyirirwa kwe kukwata amakanzu aga dizayini emu nebagabambaza nga balinga uniform sigaabwe be bagetumiriza dizayini emu tukutukutuku mapya ameeru n'enkofiira ezimu ne baba paradinga oba be bazeegulidde tebasobola kuba mukomera ne banoonyesa fashion emu bayizo gatwagala ne baddira ono omukyala agenze kalabba n'atandika okudifendinga nga nti obusiraamu bukkiriza okutta efe tutta okusanga omusango ekitaliiyo twakikola ku lwa nga talina na wakooti nga kintu ransom ejja nga waliwo olutalo ng'olwali ebbadiri nabbi yalwana entalo 19 naye ng'alwana bamusosonkereza nga bakwata abantu baga nti katono tubamuwa ku ssente bweziti kati ku Suzan tewaaliwo olutalo naye talina gwalwana naye bo banoonya bya bugagga bwabwe ng'abantu nga ebyeddiini Suzan talinaako olutalo ku ddiini naye obusiraamu okuva edda n'edda Katonda yagamba nti bagenda kubawalana ddi na ddi paka lwe bali bayingiza ekinnya ky'enswaswa Allah yagamba atya nti bajja kubawalana nga bawalana abasiraamu kitawo ddi na ddi paka lwe bali bayingiza ekinnya ky'enswaswa nkuwulira siraajirubwamu tebiri mu Uganda wokka Uganda nyinza kuwa byakulabirako bye tuzze tulaba nze nali mu P3 twalina akatabo bakayita New English Oxford Course Nairo English oba New English Oxford Course book 2 nga kalimu omusajja erinnya lya Kisiraamu nga muyita Juma Saidi nga yatamanyi kuvuga mmotoka loole driver naye nga agitomeza buli kitundu nga bakulaga abasiraamu amagezi gaabwe matono New English Oxford English Course otwavaawo ntubuukawo ekyokuna tusanga book 4 ekyokutaano ndoza book 5 ng'erimu Juma Abdulu nga abalala bonna manya raketi nga musukaali atundamu musenyu nga mufere muzibu mwaka katabo era nga bakuyigiriza obufere obuli abasiraamu bakambwe bwe tubuukawo ntugenda tusanga Alibaba n'ababbi era ng'olaba kintu kyabasiraamu kiri awo naye kino ekintu kiteeketeeke ate kirimu fitina nze nasomera nali mbuya naye nga ndi mu bakatuliki baverona fwazazo nga bakwano bange waliwo omugagga bamuyita nga kyayita alina college of business yanteekawo awo namu compound nene nenundiramu n'obumyu nga mbuguza baverona fwazaabo nga abakulira muyita William nemba mukwano gwe era wenava nga bayegase na Agostoni gwe nkugambye yawandiika the should state kill nga alwanyisa akalabba ne bampa mu buwandiike abaana bange bonna okusomera nasale mu nasale y'embuyaawo mu bakatuliki era nga maama abeera mbuya nga bagendayo nga basoma waliyo omungu bayita Hussein yajja naŋŋana naye gwe taata batugambye Muhammad mukodo nnyo lwaki Muhammad mukodo kunze ate yakodo waddeki batugambye tuzibire mawadde agenda tuwa ebyokulya tuzibirira ne bagamba mutunule nga tewali kyakulya edda zibirire kati Yesu yajja Jesus is coming bagenze okutunula nga switi ali mu kirasi ndeese ne mu nsawo nkuweeko wolabe Jesus kyatukoledde
olaba fitina gyeva okumukenenulamu fitina eyo ngamba twala wano ku buziga Islamic naye ng'eri basomi ebirala biyingidde mu bwongo omusajja mu bukopi ngenda okuva embuyi okujja eggaba nga waliwo Major Seminary awo ebbunga waliwo ne Sentimbaga kati omusajja bamuyita Seeke Lutaaya ne Seekaziwa batandika buziga Islamic College kati buli ava e Kampala okujja eno mundeka okuba siraamu awo n'agenda e Kampala nviiramu awo ku basiraamu oyinza okuba nti agenda kusanga abasiraamu bamulinze bali awo ku kkubo naye teri akuga nti nviiramu ku bakatuliki tukuze Museveni agenze mu nsiko nkulaba kinaana yali kinaana yagenda kinaana mugumu yasooka kwetuuma linnya lya Kasimu n'asiramu nabadde mpuliranga ebyokusaala Museveni yeetumako Kasimu bwe yali agenda mu nsiko yeetuma Kasimu ng'ekigereerwa ki Mbabazi ne yeetuma Ahmad Mbabazi yaliko Ahmad yes ne tubeera ne Chef Ali tata wa Kenzo oba yoyo tubeera Shabani Bantaliza Shabani yali mulokole namukavalingako ng'ali mu General Court Martial oba yalokoka wano nanyumyanga naye tabangako musiraamu era erinnya baalikozesa kubba bintu kuga nti abasiraamu babba ente z'abantu mu lutalo bakola bate banyaga banka Salimu Sayena kati akyaligaanidde erinnya talyejjangako yani yejoje akandonaho si Salimu Sali ngali ntambudde efitina ebadde ku basiraamu ffe ebbanga ddene kyeŋŋamba Museveni agenda okuwamba siraaje njagala kuŋŋamba ekigendererwa ky'abakulu bano b'omenye waggulu kyali kikyokukyusa amannya okuva mu George okufuuka Salimu kulaga basiraamu nti kulaga nsi nti abasiraamu be babba waliwo yaŋŋamba nti bakola ebibi baliwo abayaŋŋamba nti mu lutalo olwo baali nti waliwo obuyambi okuva ewa Gaddafi Moses Ali agenda batwala ewa Gaddafi nga bamaze ng'ekiteeketeeke kyakulowooza ng'amannya bagalina andi nga baagala kuteekateeka amannya gano basobole okufuna omusajja nga musiraamu nnyo oli engeri gye lyakolagana ennyo n'Amiini era bakifuna naye ekirabo bandituwadde ki ng'abasiraamu amala emyaka 15 ng'abasiraamu alonda aba ani Museveni mu kabineeti ye nga bali aba Moses Ali Bidandi Sali ono ow'Iganga Kivejinja bataano nga yobera tetulina kye twakola beyalabanga ababuyabuya ate bagamba nti bamuyamba nnyo yali omusajja wa Spidika Zubairi Bakari ne mulala yalinga awo Kiwuli abo banyambanga mu kumpisa ku mazzi kibiki Kibazo bamuyitanga Kibazo akati kye yabakolera n'atabasasula obebaza obulungi temuyambanga omulala oyo omusiraamu nampita awo ku waggulu wa paaka nangamba nikuyise kola story kese eyo giraba nalwana ne Museveni ne muyisa ku mazzi mugamba akime emmundu ze zandeke enfwe n'obwavu bwange gakandabe ku mmundu naga nti ate nzikulaga gwe oli musirikale era kimanyi nti nalwana nemugandi Museveni yakwogerako ng'ali ku Kampala nti abasiraamu ababuyabuya kati ababuyabuya ate yali ategeeza andekere obuyabuya batasomye naye bagamba abasiraamu baali tebaasoma bya ddala baali tebaasoma naye nga byebaasoma tebisoboka kusomeka batali basiraamu gweosobola okusoma oluwalabu lusomeka andi wantu bulina minisitule mwe mwali lukola tewaliwo minisitule mwe lwali lukola lugasizaawa lwa ddiini Museveni agenda kutusibako oluswayiri lukola mu minisitule ki agaye mu Luyige Kifuba kakati nga ne Bidandi Sali tubuusabuusa obusiraamu bwe yamala kuvaayo nayesimbawo n'aleeta erya Jabbeeri nali nasika erinnya lye kakati netubeera awo ntambula we tumala kati ku ssaawa eno abasiraamu abakola ebintu babikola nga bo abatukuba bo mu 2 mwalimu abasiraamu nga mulimu n'omukatulika eyava e Rwanda ye nakkiriza nti natta
Omuntu twaziterekanga wano ne bamusibayo emyaka gya 3 mwegi. Mwetaano ate ne bamukozesa okulumiriza banne ne bava abasajja batuliisiza embizi nga gyobera nti ennyama yokka eriwo. Nze nkulaga bukyayi obusigibwa. Era Museveni lumu yalina omukolo agulawo koodi Kampala n'agamba ndowooza abasiraamu tebaasoma nga agulawo ayu. Nali mmanyi nti bavuga mmotoka basala nsolo. Awo mu 1992 naye nga bakawamba bagoba abasiraamu eyo Mwankole mu bibanja byabwe ne babitwala. Babagobayo? Yes. Tulwana nnyo ne Hussein Njucha mu Shariati ne tuwandiika Museveni bwe yasanga nga alona gundi Hussein Musa Njuchi nga mugagwe musajja wa Amin agala ndi musajja wa Amin ne mwatusa abasiraamu namusaba listi y'abantu banyagira ebibanja. Awo yagambira nti tutemye omuti ne tutemye ekikolo mutema amatabi ne wabeerawo n'ekintu kye bamuteekako nze saakiwulira. Yagamba gwe omuzikiti nga tegunnaba kuzimbwa guli ogwali gukyamye omunaala tugufuulemu bukya y'embizi ogwa Odi Kampala. Naye ekyo nakiwulirako ng'okyogera neŋŋamba olwaki tokimenyawo ekyo. Nakiwulirako kaakati kinene era sikimuwulirangako naye ebikolwa ebizze bikolwa ku basiraamu baseeka abazze batwa 1 2 3 12 mbo ADF yebatta. Kaakati bwe battiddwa ADF abaasooka okukwatibwa ku kuttibwa kwa gundi nga tebakyali basiraamu abo kwani kukuttibwa kwa yali IGP deputy Kaweesa. mwalimu basooka kuba basiraamu. Bonna bazze babeera basiraamu okusinga. Keesi yokka gye baakawangula ku basiraamu yeeno naye ng'erimu fitina nnyingi. Wawa olabira fitina. Omusiraamu omulamuzi yate Omukatuliki oli gwe bajja South Africa baali bagamba nti afaananya eddoboozi. Omukatuliki n'asiba abasiraamu nga tabasibye nga bano naye nga babambaza yunifoomu ey'ekisiraamu okulaga ekifaananyi nti abasiraamu batemu ekitali kituufu. Obusiraamu tebukkiriza kutemula kujjako bukkiriza kwerwanako. Kakati gw'ogamba nti omulamuzi ono olowooza ani yabadde akifunamu ennyo? Ani kibadde mabegako? Njagala kugirayo third eye kyasobola okulaba. Kizze mu kaseera nga twagala kulaga Isirayiri. Twagala kuzzaawo enkolagana ya Amerika naye nga tuyita mu bo. Atuyita mu baki? Mu Baisirayiri. Tutya? Ati nkugira. Tema. Abaisirayiri abaawonawo ku kisaawe Entebbe ne bajja wano mwezi gwokuna oba gwakutaano. Balambula ne batuukako ne ba pulezidenti. Omwaka guno? Mwaka guno. 2020. Babadde bakayitawo omwezi gumu. Tuleeta ekifaananyi kya muganda wa Netanyahu. Benjamin. Tukiteeka wali nti oyo muzira. Yalumba eggwanga lyaffe n'akubakuba ebintu ne tuwamba abantu baabwe dola broker n'afiira wano. Nti oyo ye muzira waffe. Meseji eryemu nti Isirayiri ngeri gye mutayagala basiraamu naffe tetubaagala. Mulaba kye tukoze bano 19 waliwo ekiri emabega. Tetuvudde awokka. Gano ge magye gaffe ge tusoose okusukka Africa ntugamba tugenze Gaza. Twaliko Iraq ng'abasatuze b'emigugu singa abajaasi. Twagenda ng'abaneeko. Basatuzi ba migugu bafumbi ba mmere. Ba security officers. Ebyo bitwakola leka tugenze nga ne parliament eyisizza tugenze. Sajja ne bagamba muleete sirinda zammwe tubakoleko tubalinze. Kati bakuumalira ludda kibbo. Bagambye tuli neutral. Naye ani atusasula? America. America erinaani? Isirayiri. Oba okyali neutral. Naye kisoboka. Okukola ki? Kisoboka okuteekawo gundi neutral force eyambako okutaakiriza. Teri eno. Tugenze naani? Okuva mu Africa tugenze naani? Ne Morocco. Amson twagenda nga n'ensi endala. Twagenze ne Morocco. Morocco eri ludda. Eri mu Bawarabu.
eri wali mu North Africa. Lwaki balonze Uganda? Uganda yeyina amagye ag'amaanyi wano mu Africa tetukwatwako. Mbo tukuba nnyo emmundu. Mbo tuteekewo abiri. Kyogamba mupango. Kaakati linda keesi eno njogeddeko ne bakyala basibe ne balaga engeri bannaabwe gye baatulugunya. Omulamuzi n'agaana okukkiriza kye baatulugunya. Actually ne tuyifuna n'etteeka epya lye balwanyisa kati aba CEO oba kutulugunya tekikugaana kuwoza musango gwo ng'owoza bantulugunyiza. Kitegeeza tandise okufuna yardstick ey'okutulugunyizaako abantu. Bwe bakutulugunya nogaa nti bantulugunyiza luli edda omulamuzi ng'aga nti oba mwamutulugunya obujulizi tetujja bukwatako. Ne pulezidenti n'avaayo n'atubuulira bulungi nti kino pulezidenti atandise kwagala abasiraamu juzi nge biri awo n'atuwa ne Odi Kampala ekyapa n'atuwa n'ekyapa ekirala. Mufti n'akitunda natugamba mwenja bbawaamu ekirala kati mukola kati ebyaffe bibakutunda Namugongo Museveni yalinayo olukiiko luli abasiraamu baga nti wano mubagi yatundawo. So abasiraamu okubonaabona kwabwe tekuli mu Uganda bokka, kuli mu nsi yonna ate nga kugenderere kuteeketeeke. Oli yaŋŋambye nti nyina gwe nali ŋŋambako naŋŋamba naye ku by'okutunda abasiraamu be beetundanga bo. Nga bakolagana nani? Lwaki bakwata ku nti abbiddwa yatunda wali ku William atunze Odi Kampala, lwaki baga nti oyo mumuleke nja kuzisasula? Lwaki abasiraamu bavaayo okwerwanako nti ono yatubbye katumugjewo? Ensonga eri egi sente zonna eziva mu Buwalabu tekubaako accountability nga zizze. Ate okusinga ziyita mu Supreme teziyita eno Kibuli. Kati bwe ziba ziyita eyo pulezidenti ayinako stake ku sente ezo kubanga ono amukuumidde mu buyinza. Waliwo ne budget yakolebwa muganda wa mutabani wa Hussein Musa Njuki eyasigalawo. Hussein Musa Njuki yali mu Namawulire yafamirira mikono gya poliisi nga giddwamu n'eriiso ewali ekamwokya Malyandina clinic oba mukasuka. So ekyo kitegeeza kimu kyasiraamu basigale nga bamanyi nti bo Katonda yabateekawo yaleeta obusiraamu era yabukuuma. Tosobola kubumalawo ne bwokola otya. Nagenda mu America nga omanyi teyagala ddala basiraamu. Era bwe natuuka Amsterdam abanjaza baali Baisirayiri. Naye ne David Mugonyi ye tibamwaza bakwata kwabuka nenze banzijjamu nandawe. Sinayo ononaki. So tuwe ensonga ttaano lwaki togenda kuddayo Uganda. Konze ndi kansala Uganda yange njagala ninayo abaana ne balyoka banzikiriza. Bakujjamu andawe kati bakujjemu. Banzijjamu empale era bakujjemu andawe. Ne banjaza ne socks ne zivaamu. Nsawo ne zivaayo ne bazifungula. Nalabye wana America ku basajja Abayirani olwo nga bakamala okukuba tweed bombing eri mu gundi mu Washington Twin Towers nga tebakkiriza America tekkiriza batujju kusembera waabwe bakutegerere ne mu Amsterdam oba oyise eri Bungereza London gyosanga Abayisirayiri. Omuyisirayiri asset nnene nnyo mu America. Ekyo kituufu. Babasinza amagezi g'okubega. Yes. Era bakutwalanga mu Uganda mu nsi essatu ezaali zigamba Israel baginoonyeza ekifo ng'ogyeko Palestine. Uganda yalimu. Kalamojjaawo. Baali bajja ne Nakasongola. Sibagala kati okuteeka ekigundi ekibuga kyabwe. Era balina bano bye baatukolera byotasobola kuyisaamu amaaso bikyaliwo. Nga flat says eziri ebugoloobi. Naye ettaka baali balyonna. Bani? Abayisirayiri. Baali sena busenyi baalikola. Baalitekanga mu nnyonyi ekiro. Ne balitwala. Balina satellites zaali bagala okuteeka Israel mu 7 gundi n'adwanguka n'abaleetako effujjo n'akwata ennyonyi yaabwe ne babivaako. Kati tukomezzaawo mukwano mupya. Tuli ku ludda lwa Isirayiri ate nga twagala America esembere nnyo wano.
Mbadde manyi oli mabega mukulu abadde ateetera nnyo n'omurasha. Russia toyinza kugyesigamako yokka. Tomalaako. Russia wano ebyetuwa bino tebirina nnyo mugaso. Yatuwa ifa ne zikola accident ziringa tabu. Era yebadde egabirira ebinyonyi ebikadde bigende Congo nga oluusi n'engini emu ezikira n'etakola. Efa. Kati banoonya luwenda lubazza mu America balaga nti ffe temutaagala naffe tetukyagala. Omusiraamu nga yateeka okuteekawo omutaano. Ffe saddaaka tuli bwe tutyo kati awo. Tukoze tutya? Tetulina kyakukola. Bwe balina obuyinza. Tubavumirire. Tubabuulirako nti kino kibi. Tubimukola tubiraba. Pulezidenti Museveni anyiiga oluusi ebimu naye waliwo atuuka n'ategeera nti kino gyekiri. Bwe nagenda ne mpandika amawulire nti amannya g'amatuufu ye Tibuhaburwa bansiba omwezi mulamba naye yanzijayo n'erinnya ne bagamba sirirye. Ku kalulu akamu wano yaliteekako nakatali ejjangavu. Tiibu alina n'oluyimba lulamba tiibu. Naye lino ery'abasiraamu ye takyeryeyita naye yayogerako lumu ku kamera nti yalikozesa okwagala okutuukiriza kyayagala. Yakyogera. Abasajja bwe batyo batutwala bakambwe bwe batyo. So omuntu bw'abassa omuntu aba akikoze nga ye. Toyinza kugamba Joseph Kony nti abadde afumba abantu mu busepiki ng'akozesa Bible nti n'olwekyo ky'Abakatuliki. Kone toyinza kwogera kintu kyekimu nga bw'otayogera ku Christopher Okero yasaddaaka abaana nga embuzi tiyakikola lw'Abakatuliki oba Abaprotestant. Yakikola nga ye. Yadde ye Christopher. Yes. Era n'okulayira yagaana okukwata Bible. Aganze sijja kulayira na Bible. Bano ne bajjayo ne bagamba ffe tuli basiraamu okufa. Kuba obusiraamu okufa n'obutanyagwa. Twali tulina okumutta. So Susan Magalo okumutta kyali kibi. N'enzita gye bamuttamu yali ya kabi nnyo. Naye bali babavunaane nga bantu n'oyo omukazi ayina ekikyamu ku mutwe eyakwotinze Quran gy'atalinaako na aya nti ekkiriza abasiraamu okutta. Ssemujju Nganda yabomba. Wasooka kuŋŋamba nti mukwano gwe yagenze mu umura. Nekugamba ng'akedde umura. Ng'akedde nga ninga alina kye neekengera n'oŋŋamba musajja abamu bagenda mu kuwumula nfa ky'okugenda musajja musiraamu nnyo. Nfa ky'okugamba nagenze ku biiki kangende ku kuwumula. Ntendereza omutonzi wange nkole n'okulambula mu kifo ekitukuvu. Kati yavaayo n'agamba okudda si wakola ki? Ali wakudda. Era ne tuulako emabega awo ennyumba yagitadde katale n'avaayo neyegaana nti ennyumba yange sigikola ki? Sigitonda. Ne mu byonna bye yayogera n'amala n'agamba Besigye sorry Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mutuufu nnyo okudduka embeera si nnungi wa e Uganda. Mu butaba nnungi bingi ebyavuddeyo. Abanuupu abamu bamwambalidde n'abalala naye nze si kyekibuuzo kyange. Ndi wano Zedriga naye yagenda. Waliwo nga third eye. Salaamu Musumba ali ku listi ya be baagala mu musango gwa Besigye. Yagenda. Ne Salaamu Musumba yagenda. Naye yagenda. Ekibuuzo kiri nti Butamaguzi akuuta kigere n'akyakya agenda agakubiteeka mu ngatto. Kiki ekiriwo ne Winnie Kiza kyekidde Council Aaron Kiza atali Winnie Kiza. Winnie Kiza naye yagenze. Tebatusena nga ffe tetumanyi kiki ekigenda maaso mu ggwanga. Siragiribwa okugenda abantu okugenda ebweru kuno kudduka kibambulira anti ne Museveni badduka ekibambulira. Kati kiki ekibambulira era ababeegattako nga badduka baali nga bangi. Abadde njogerako ne mukadde wange General Moses Bukyamuzi kola ku nsonga z'ettaka. Nange nali mu magye gali amakadde obatandika otusongasongamu ennwe nange nenoonya ekkubo ne bankwata nako ne banteeka eyo mu kisenyi ne ntambula ekiro ne banta ku mwenda ne bankuba embooko paka lwe naga nti ligenda mu nsiko nga linnya motoka yiiyo
nga mulimu n'abalala buli omu tamanyi ani gye batwala ne basuula eyo ne basanga bali mu bayeekera kati okuva ne leero muli bayeekera. So Museveni yadduka kuno n'agenda ne family n'agitwala. Bobi Wine naye kyakoze bangi abagenzi abalala obulamu ne bugaana ne bakomawo. Besigye ageze emirundi ebiri yaliko South Africa olwo yafulumira Luzira ng'akyasuula Luzira n'atega leddiyo nga conversation eyogera abakuumi balowooza omukulu mwali n'omulala kumbe ye yafulumidde mu Gomesi. Abaana baabigaana mbwa yalinga akolagana n'abasajja bano n'atoloka ng'alimba mu bantu temuyinza kuba mukumi terikyawo. Of course tewayinza kubulwawo akuyisaawo nga Bobi Wine bwe yeebaza aba UPDF abakulu kuba bamuyisaawo kugamba yagenda yeka naye yafuluma nga yafuna abamuyamba okufuluma. Omukyala we yagenda ensambya yafuluma yeka n'atwala n'abaana. Kati omuntu wasitula n'embwa n'agitwala ne bamugamba nti batawa bamubuuza nti embwa ogitwalawa ne Besigye yalina abamuyingizaawo ne bwe babeeranga egayaza Kasangati Bengazi saamumala ng'akuuma nnyo tafuluma. Niwayingirawo omusajja wa boda n'atwala amatooke ne bakyusa ebyambalo Besigye n'akomawo ng'ali ku boda. Yali amanyi vuga boda teri muyeekera atamanyi ate boda eyigirwa bbanga ki n'ayitawo Kayihura agenda omukubira ng'ali ku mini price akubira osanga nti omusajja nga mulaba nti ali wano mukumotoka balabala ali wano kumala n'ayasaamirira n'agamba omusajja mulina wano ng'ali waatya. Kati tewayinza kubulawo bwatu bafuluma. Olowooza bano abadde bagenda badde tebabalaba naye eno kankikozesa kiri ekigambo kye bakozesa ewalala eno mass exodus ne mass pressure weeri eriwo eyo gye njagala okulaba ku luno nga bagenda buli omu obadde ogiraba eriwa CDF adde agamba Lukwago gwe genda mpola yogera nja kulaba n'agamba Maria Matombe genda mpola nga lugwasongako ajja mulaba n'atuuka ku Ssemujju n'agwa ti gwosigadde nkulina nga bakutte munywanyi we enfanfu Besigye bakutte Lukwago abo patana nnyo n'agamba nti oli yali mutuufu Bobby okukola ki okubomba n'akola ki si okubomba nti obeera munafu naye obulamu bw'osooka okutunuulira n'oga nti kansooka envuewoko y'omu ku baali bagamba nti okuva wano olina kufiira wano era mu palamenti obadde omulanga bw'ayogera talina bw'atya omulabamu ba MP4 atwala kitundutundu kiramba yakikirira naye yetuuka ekiseera n'aga nti obulamu ani atamanyi kya ani atalabanga ku AAA palamenti awo n'atuuka n'ogamba president kati soogeranga right honorable speaker njogeranga third NRM leader ng'ayogera ku Kadaga kati ne Kadaga nti ono alinyidde wano ku ssaawa ya Queen naye baatuuka ekiseera naye ne bamutemako ebiwawaatiro. So bw'obanga toyifuna byakuyiga mu bintu bituuse ku banno oba tosobola kukola ki. Samson Mande teyagenda teyakomyewo okugenda kwe tekwali kwangu bamuteekako mu General Court Martial n'alwala obutawona paka prosecutor wa yaganda naye omuntu atawona bwe tugenda kooti n'egenda emukyalirako. Siraje Lubwangu ekintu kino oli mu kukiŋŋamba tekinnanviirayo njagala kumpa biki ebikyuse 221 emigga egyakubwa Kyagulanyi wano eruuka musajja wattu mu kamotoka we baamutera mu kamotoka we kumanya luno oluguudo lwendi mu kulaajanira bakole olw'Ebudonde Busoga eyo oluguudo lw'Ebudonde lumaze ebbanga ddene serukolebwa naye bwe baali bakuba Kyagulanyi kyavaako n'okwekalakaasa semeekalakaasa wano mu kibuga Kampala kuwamanya 2 n'asimattuka Kyagulanyi ne yeewandiisa fast forward mbimu mbiddusa n'agenda mu Arua ne bakuba emmotoka ye ne batta ne muki ne driver we ye Kawuma ne bavaawo
n'agenda e Masaka ne bakuba yali ow'amawulire we Sharif paka kati musajja watu akyayambala helmet naye bw'avaayo eyo ne bamukuba emiggo egitalina ayina ng'ava mu kwewandiisa wano ekyambogo 221 220 yalinga 220 kulonda kwa 221 n'aduuka n'okukola press conference okwogerako eri abawagizi be ab'amawulire naki nga talaba awulira buki buwulirizi mbalaba mbalengera sibalaba muli bangi nnyo naye buno bubaka mubukole ki mu butwale bw'opima ekyaliwo mu 221 abantu tebadduka abantu tebaavaawo bwali mbeera nti kale abamu waliwo abaasibwa paka ku ekisanja bwe kijja ekiggwako this time round kiki ekikyuse ennyo ekikyuse ennyo ye driver w'embooko ng'otegeeza ki President Museveni yali mukubya byayi abantu oluusi bamuyitako n'abanenya naye aliwo kati akulaga nti nze nkukubya naye nakugamba nakuteeka ne ku kamera timumulaba gwe yakwasa okukwata abantu okukuba embooko ani oyo kiki kyabaawo mu kulonda okujja okuwedde 2025 CDF yagamba nti womala okulonda dda waka CDF General Muhoozi akalulu bajja kakubuulira okubuulira amawulire oba ebirango okola ki kagenda kuba free and fair kuga nti owangudde oba bakuwangudde ddayo waka okole ki olindirire ebyaddirira awo walaba enkwata walaba president weyagaa kino ekisanja no sleep kati bw'oba oyagala kwebaka weebake oba oyagala kuzuukuka kola ki ne bakulagako example gundi agonze Matembe ne mukazi we teyamanya nti bamukutte bawe teyamanya kundi mukyalo bamukutte mukazi yabalaba n'alinnyo ekikomera ng'alowooza bali munda mukka agenda okutuuka ebweru nga naye bamusenye kyatwala ennaku 5 okumanya nti atuuse egindi president n'alaba Matembe ku TV yeeraliikirira mukwano gwange nga bamuyisizza bubi nga bamukwatiridde eno nene yagamba nti nasse ekikkowe bwe namulaba akawungeezi ng'ali mu ndonga paka kini nga nti olabika bamukubisiza byayi kati president naye ng'ali ku TV nga Siraaji alaba bigenda muki akunyumiza bunyumiza era nakugamba nti nze ebyo ebyokutulugunya abantu sibikola ki sibiwagira sibyo ebyatulwanya kati omugamba kyo kati kiki ekyakyusa omwana ekipya kyokka kye baakoze ku yasembyeyo muwanga olwokwata olwokubiri tewali yamutadde ku kamera social media zaleeta nti omutwe gukubye ebiki naye ng'olaba ali mu suuti etukula tekuli yadde omusaayi naye yavaayo naga nti akawanga baakaasizza tekuli omutwe tekuli ekyo kyekuyigiriza omanyi bw'otayiga lumu nagamba Ssemujju ti omusajja oyo gw'olwana naye muzibu nnyo asomera n'ekisenge aliwa baali ne Mabikke nga bali ku bwa meya Lukwago ng'awagirwa Ssemujju nga ne candidate gundi Mabikke candidate n'amusindikira eggaali zino mbi nnyo kyovola za Senate ziruddewo kapitaani wa village yes zaalwawo dda zatenka nnyo awo nga poliisi ewa abantu emiini kuva ku CPS ne bakkirira wansi omwava basobi eggaali bwe tutazirwaneko zijja kuvaawo kati Mabikke n'asindika eggaali ku CBS gundi kwe yali yali Lukwako oba Nganda yali Nganda nga awalabula nnyo Mabikke bwe yafuluma baamutwala emisinde eggaali yamuyitamu ne bamulemesa n'okukyama ku poliisi egindi odi Kampala ng'ava ku CBS yeekubira enduulu na wano tojja kuyitawo driver n'avugawo bamukwatira eno ku LDC ne bamuzingako era eggaali ng'emulina emukuba eggaali lubi nnyo bamala omukuba ne basuulamu n'obuveera bw'omwenge guno gwe bawera poliisi egenda okujja nga nti
Abatatamidde mu influence yama nenga driver musiramu ne musiramu nnyo kati eyo gaali kati nga toyinza kuzzaayo semuju ku topic yemu ku CBS kati nakino yakiyizeemu naye yagambye yakiyize leeti omwana si buli mwana nti akwatirawo naye bw'atandika okulaba example nnyingi amala n'akwata semuju y'omu ku baakutte agamba siri lwakudda kati ate eno nsobola okubeeraweerako n'enjogera bye njagala naye wali baadde bajja kunteeka mu basement nga munywanyi wange Lukwago. Tukitwale nti gavumenti mu kiseera kino teyagala fair competition, agivuganya obeera mu kaseera kazibu nnyo kakazigizige essaawa eno tegyagalangako anti ngamba kati essaawa eno nti we bakumanyirako nti ogivuganya omutwe tekuli waliwo envuganya kubanze ku ground sikiryangu yangu ku ground sikiryangu kati musajja wange olusuniyani amukwatako ati kyendi mu kubuuza naye waliwo liida omu oba kibiina kye naye yali bweru ku buno obutono obwatondebwawo juzi. So buli muntu alaba nga bulamu bwe buli mu katyabaga asobola okwetegula, atasobola asobola okusirika